Magezi. Ana sijabisa kasema budde bwana. Njagala Manya sali Isaac Kate ni mkulembeze Nasana ate ni musajja musubuzi mu Kampala. Yesu olunaku lwaleero lwakeddenga olwa bulijjo ne twagala tugende tukole emirimu gyaffe mu kibuga Kampala. Naye tusanze e Kampala ng'abantu bagezaako abamu okujja ku mirimu naye ogenda okwesanga nti enguudo ezisinga bazisibye twali tulina okuyita abasiikale bangi nnyo emmundu ez'ekika ekitulabanga nakku zonna ziri mu kibuga Kampala. Roundabout zona ziliko bimamba ziliko biki kugamba waliwo engeri ekubanga yokutisatisa Abannayuganda naye tubale tusuubira nti omuntu abeera nga yalondibwa abantu era abantu nga bamwagala nnyo bandibadde nga buli omuntu atambula freely naye otunuka abasirikale bakutte emiggo tewaliwo omuntu alina ssanyu nze lunaku lwe ndabye nga abantu abasanyuka ate bo balina kubeera nga babawaddeko ne kasente naye omuntu okusanyuka obusanyusi nga kiri muli mutima tekibadde mu Bannakampala era Bannakampala kibakoze bubi nnyo nti olunaku lwaleero basibyesibye enguudo n'okulaba nga batisiddwa okulaba nga ku mirimu gyabwe naye olwaleero badde kusanga Kampala nga yonna ejjudde amaduuka gonna gonna gajjudde naye on all tusigala tulinda lulinza olunaku lwabwe luggwe ate nkyatudde mu mirimu naye nga tewaliwo kiryawo nti Munnayuganda ali excited before tewali nti buli Munnayuganda Abannayuganda mutuufu balina ennaku ku mutima nti balonda muntu mulala ate gobalolerayiza muntu mulala kingana bono global government nti balonda bantu balala ate bebalangiridde bantu balala so tewalimu Omunnayuganda asobola okubeera nga yalibadde musanyufu nnyo kugenda kukuza olunaku ng'olwaleero. Bw'otunuulya ekonomi yaffe eno ekonomi yaffe eri mu kaseera kazibu nnyo twandibadde nti abantu abamu nga omanyi kati saawa eno omuntu olunaku lwatakola kumpi talya abantu bafiiriddwa ssente zaabwe nnyingi nti abantu bandibadde babaleka ne bakola emirimu gyabwe. Actually okulayiza kw'omukulembeze gw'eggwanga kati ebiseera nga bino byandibadde nga bamulayiza nga mu State House abantu basigala nga bakola emirimu gyabwe kuba kati olunaku lwaleero abantu bafiiriddwa ssente zaabwe bazisasula ba landlord ate kati tebakoze abasinga tebakoze ate nga tebakoze kubanga abasirikale batudde ku mbalaza zaabwe kusanga abasirikale nga bastaginze ku luggi oli walina okukolera olina otuuka kugulawo oluggi nakugamba nti lwaliwo public holiday ononye tetujja kuvaawo kati n'olukulaba nti abantu bali mu kutulugunyizibwa abantu bafiiriddwa ssente zaabwe so ate nga gye emikolo tegibakwata actually gye emikolo gikwata ku bali b'enyaleemu n'abakoli kubanga nze ng'omuntu ndaba nti luno lunaku olw'abali b'enguzi lwe bandibadde balina okusisinkana ne bateesa engeri ki gye basobola okulyamu enguzi yaabwe mu kisaanyi ekijje ky'emyaka etaano naye nga Munnayuganda tewali Munnayuganda ddala okusinga Kampala wano asobola okubeera ng'amanye kigenda mu maaso asobola okubeera nga agenze n'akuza olunaku nga luno naye on all katubalinde bamalize ennaku zaabwe enkya ate tutandika okunoonya ssente zaffe nga bulijjo. Nze Kivumbi Emmanuel mpangalira wano mu Kikuubo omusuubuzi wa mu Kikuubo
olunaku olwaleero embeera tennaba bulungi, ekibuga kikalu, kituufu kyo nti abantu tebazze mu kibuga. Abamu tuteebereza okuba nga bali Kololo abatono 0.01%, abalala tubateebereza okuba nga tebazze mu Kampala. Olw'embeera oboolyawo abamu babaddemu okutya balowooza omukulembeze waabwe bwe balonda His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu ayinza okujja mu kibuga ne wabeerawo embeera oboolyawo. Naye ng'abasuubuzi tusaba omukulembeze obupya obulayidde bwefumiitirize ku 10-point program ze bwajja nabo mu 86 batusuubiza Uganda ejjudda ekirika amata n'omubisi gw'enjuki. Tusaba batugituddizeewo, kitwala mutango munene nnyo okulaba nga balongoosa eggwanga lyaffe mu nsonga ez'amateeka. Lwaki abantu abawagira ebyobufuzi ekyamazima olunaku lwaleero kyekituufu nawali public holiday kwaba ekikwatako nabakozi ba gavumenti n'ebitongole ebyenjawulo, naye abasuubuzi oba tunojjagulizaako eggwanga n'okulonda okwaliwo, naye nga abasuubuzi bafunye okutya n'okweraliikirira. Singa balanze ekituufu public holiday naye n'ebyokwerinda birungi byo abasobola okukola musobola okukola emirimu gyabwe nebaffe abasuubuzi, kubanga okusoboza kwe tusanga ennaku egu ne bwezikuzibwa kati nga luno byone nti esigala akuwala n'emisolo gya gavumenti. So n'olwekyo gandirowoozeza nti wewaawo okulayira kubaddewo era tunoozaayeza naye embeera abantu bajimbudde kujja mu kibuga bafunye okutya okw'enjawulo mu ngeri ezitali zimu. So n'olwekyo olunaku lwazze lulina okubaawo era lubaddewo, era tusabe ebigo bulungi asobola okuddamu okukakkalira emirimu gyaffe ng'abasuubuzi. Obubaka ki bw'otegeeza abatuubuzi? Obubaka bw'otegeeza abasuubuzi baffe, abasuubuzi baffe bakubiriza tuyigidde ekisanja ekirala eky'emyaka 5 okusoboza amaanyi mu busuubuzi, emisolo egyateekeddwawo nibyo egigenda okujja nibyo tugerinde. Olwekyo okusiga omusiko ne gunywera okulaba nti tusobola okubeera mu ggwanga tukyeyagaliiramu, oba twafunye okutya kw'amaanyi nnyo essente z'omuli omusolo. Amasiga 3 gazeyambisa nga bwe gaagala, muli emmotoka ez'ebbeeyi ezigula obutaka palamenti, mwe muli ababaka ba palamenti abayingidde abapya olwezi bagabanamu ssente. Ababaka ba palamenti tubuzabuzibwa nnyo, ebiseera ebisinga mutugamba abantu bye baagala ne bamutuuka ku gulawundi eyo gye mubeera ate ne mukola mu byetaaga. Naye tubakubiriza ekisanja kino tubatudde n'eriiso lyogi okulaba nti naffe bannayuganda ng'abasuubuzi tuteekwa okuwaayo ate tusigazaabo. Naye empaayo y'omusolo ng'ate mwongera kukusa mbuta zammwe nakukola bintu bya bbeeyi nakugula nosanga omubaka palamenti n'omubuuza okukola mulimu ki okusinza assets z'olina ng'ekyamazima tewali naye nga ssente yamuwa musolo. Naye abasuubuzi baffe tunywere esibe 2 gye mwasabire munne emyaka 5 ofuweewo ekyenjawulo ekirinda okuba nga kituddaabulula mu busuubuzi, era tukuza pulezidenti waffe Mulanga nti atunulire nnyo omusuubuzi naye empagi y'amaanyi mu ggwanga okulaba nti ddala tuwaayo naye natusaana okutunulamu ng'abantu n'okusala emisolo egyo egiyisibwa entakera gitunulirwemu obukikoba tulendi obujja obupya, so okuba nti ddala bali bansinga ku misolo egigenda okutujja mu busuubuzi.